abasinga muli bavubuka era kirungi okwettanira obukulembeze naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5 ow'emyaka 6 alina ebintu bingi byalabye ggwe by'otanaba kulaba weeweeyo okubiyiga kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi ekyokulabirako abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima ekibali ku mmeeme naye okyogera otya omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira ako timukeerabiranga nti nakabagamba nga muzze wano era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 2 okuva kati kuba mbadde mulaba ku mitimbagano nga yeeberese ku mmotoka waggulu oluusi n'omukka gunyooka nti oba akasana n'agamba nti ati omusana talya bwami kale kyavudde ayogerera wali n'abalala bonna muto wange ono Honorable Muwanga Kivumbi muto wange bwe tubadde mu bintu bino eby'obwakabaka okumala emyaka n'emyaka era talina bwanneegaana several leader of opposition abakulu mu kibiina bammemba ba parliament nammwe mwenna abali wano nsanyuse nnyo okubalaba oli n'abagabe muwala wange we muwala wange baŋŋamba mbu bwe mbyogereye kasanda bakwatibwa obujja naye muwala wange kati naamwegaana mbaaniriza nnyo wano ku butaka bwaffe ffenna wano bwe butaka bwaffe ffenna era kirungi nti ow'embogo abakulembedde Honorable Kyagulanyi twamanyigana dda simulabye kati namumanya nga tannaba nagenda mu byabufuzi ng'akola mirimu gye gyakuyimba era nga tutera nnyo okunyumya era yanyiizaako omulundi gumu era ne nkimugamba teyampita ku mbaga ng'awasa babi ne mugamba nze minisita wo tutambudde ffe n'emyaka gino n'oli owasa omukazi omubalagavu obwenkanidde awo wantya buti nti nyinza omukutwalako kirungi ate ono kituufu kyabagambye ono mukoddomi wange mukyala wange wa Mbogo era yakola ekikolwa ndowooza yeerabidde mukyala wange bwe yafiirwa maama ono yatambula n'ajja ekawuku mu budde okumuziika naye abadde takijjukira takyogeddeeko naye wajja n'otuziikirako kale ne tusanyuka nnyo naawe mukoddomi wange nsanyusa okukulaba nammwe abatali bakoddomi bange nsanyusa okubalaba Bulange eringa Lutikko erubaga oba Namirembe oba omuzikiti gw'Ekibuli buli muntu agenda erubaga mu mbeera ze bw'aba gy'asabira awatali kufa ku ndowooza ye ebyobufuzi oba eggwanga lye okuva ku mulembe gwa Kintu okutuusa kati olulyo luno olumaamidde Obuganda olukulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi lwakatufugira emyaka gigenda mu 9 era buli munnabyafaayo akimanyi nti Buganda gwe musingi okwazimbirwa ensi eno Uganda n'olwekyo ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu gwaffe Ssaabasajja Kabaka sebo weebale kugamba nti muli bawulize naye gwe mbadde nkumanya ebbanga lyonna naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna naye
ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda ayina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Obote ndowooza yasooka kutegeera by'Erango. President Museveni ndowooza naye yategeera ebyankole, naawe olina okutegeera ebya Buganda. Kubanga gye bakuzaala bwe bamala okutegeera bino ebirala ogattako bugasi. Awo nno kikulu bw'ojja wano era n'abalala batukyalidde nga mmwe bwe mukoze ne batutegeeza enteekateeka ze balina. Aba-NRM bajja oba mwabalaba, aba CP nabo bajja, Conservative Party Mwami Mabirizi yajja ne Mwami Ken Lukyamzi n'abantu abalala. Baganda bamwe aba DF nabo baali wano Mathias Mpuuga ne banne n'abalala bakyajja. Nze mbabuulira nti oba oli mu langi mmyufu, oba oli mu ya kiragala oba ya kyenvu, oba otaddeko entalabuusi, oba oyambadde sappule nga mwannyinaze Florence Namayanja, oli wa ddembe oluggi luggule bw'oba omanyi nti mu Buganda Kabaka ye kitaffe. Awo nno temutyanga kujja wano ne mwegazaanya. Nze Kabaka yaŋŋamba abantu bonna bonna baanirize. Mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda. Bannayuganda baagalana nnyo. Wayinza okubaayo abantu nga tebandyagadde bannayuganda baagalane, naye nze si kyendaba. Nze ntambudde Uganda ne ngimalako, buli gye ŋŋenza abantu bannyaniriza bulungi nga bamanyi nti ndi Katikkiro ate ow'e Buganda. Lwe nasooka ogenda mu Ankole ekyamazima n'ekibuga nakiggala ekyambalala, nabadde Mbaale luli nali ggulu luli. Bannayuganda baagalana. Kati ffe abakulembeze tukuze omwoyo gw'obwa Sseruganda, kubanga ebiruma ow'eggulu bye biruma ow'e Bugisu, bye biruma ow'e Busoga, bye biruma owa Buganda bw'ogenda okubyetegereza. N'olwekyo kirungi nga mmwe abakulembeze abaluubirira okufuga Uganda okutambula n'ebbendera yaffe. Ekintu ekyo nze nkyagala nnyo. Bwe mwajja wano, omukulu ono yajja wano ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022, era byali biseera bya kalulu awo nga tutandika 2021. Ne mugamba nti twagala bannabyabufuzi abateekomomma bwe kituuka ku ssemasonga za Buganda 5. Buli munnabyabufuzi atukyalira tumutegeeza ensonga za Buganda ssemasonga 5. Kaakati ndowooza kaweefube wo okunoonya akalulu wamukolako mu Buganda naye tonnaba kumalayo Buganda. Naye bw'obuuza Omuganda owa bulijjo akutegeeza nti Buganda erina ebyayo era esaana ebyayo bigibeeremu 5. Abakuze bamanye ekigambo ebyaffe. Simanyi oba ono ssentebe w'Empigi Ssejjemba ekigambo ebyaffe akimanyi. Y'omu ku bato be tulina wano. Naye musajja mugezi ayinza okukimanya obulungi. Ebyaffe, ekigambo ebyaffe kitegeeza emiramwa egikuumira Buganda awamu ng'eggwanga, wamu n'ennono, obuwangwa n'ebyobusika byayo. Ebyaffe tekikoma ku ssente. Honorable Ssennyonyi z'ayogeddeko. Oyinza n'okugaa nti ssente kye kitono, kubanga obuwangwa n'ennono n'ebyafaayo byaffe n'ebyobusika bye bitufuula kye tuli. Nga bw'ogenda e Karamojja nga nabo balina ebyabwe bibakuza. Mukwano gwange mu Karamojja yagenda ewaabwe afunye lupiiya n'agamba taata we nti taata, kaakati njagala kukuzimbira ennyumba. Zino ennyumba ze mumanyi
bisenge bisatu eza bulijjo olusi tuzita bangalo bwezityo. Yali asula mu zino manyata ng'alinawo ente nga 160 bwezityo. Kitaawe n'amugamba nti wafunye ssente kale naakuddamu enkya katunkooye katugende twebake. Bwe bwakya ku makya baali banywa amata, n'amugamba nga bw'olina ssente njagala onfunireyo ente tugira tulindako ennyumba. Naye ng'ente alina nga 160. Noono tiyali mubi ng'agulira kitaawe ente 10,000 nga bazigatta ku zino z'abadde nazo ng'akomawo e Kampala. Awayita emyezi nga3 nga addayo ewaabwe. Amugamba taata nga bwe wafuna ente ze wali oyagala nafisaawo ku ssente mbadde njagala nkuzimbira ennyumba. N'amugamba ekibi kyo ggwe bino eby'ennyumba obiŋŋamba nkooye nga njagala kwebaka. Tunaabiteesako ku makya. Ku makya yamugamba nti wandinnyongedde ente naye ng'olwo ali mu nte 400. Era oyo mukwano wange yaŋŋamba ssente ezo yagenda n'azigulamu puloti eyo, yagula amayumba mu kibuga Moroto. Nkijjeeyo okubalaga abantu bwe bakuza bye bakkiririzaamu. Era ebyaffe ffe wano mu Buganda binnyonnyolwa ensonga zaffe Ssemasonga 5 esooka okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Mwabe NUP temwagala kunyweza Namulondo nga temukubye mu ngalo. Muno mulimu ensonga ezikwata ku Ssaabasajja, ezikwata ku bika, ezikwata ku baami nga ffe, ezikwata ku buwangwa n'enno. N'eyokubiri okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Kino kitegeeza nti Buganda, Bunyoro, Acholi n'ebitundu ebirala birekerwa ebbeetu okukola ku by'obulamu, ebyenjigiriza, ebyobutonde bw'ensi, eby'ennono za bitundu ebyo, ate gavumenti eya wakati n'ekola ku birala ng'ebyamagye n'ensonga z'ebweru. Ey'okusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Okubeera mu Uganda ey'awamu tekituggyako nsalo za Bwakabaka. Ate ettaka kkulu nnyo anti ne Kabaka ye Ssaabataka. Akulira ekika ky'Embogo bamutakko nti omutaka n'ow'omutima n'ebika ebirala. Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera abantu bawone obwavu, abavubuka babe n'emirimu, tutumbule ebyobulamu, ebyenjigiriza, tutumbule ebitone nga Nubian Lee. Nubian Lee aliwa Nubian Lee yali asoma busawo. Olumu ne mubuuza wati okubaaga abantu ojjukira nga oz'okuyimbira Kabaka mu 2015 oba tokyabijjukira. Ne mugamba Ssaabasajja ono yatya okubaaga abantu n'asalawo okuyimba. Ne Ssemasonga esembayo obumu. Omuganda wa NUP atuule n'owa NRM banywe kaawa kye twagala. Omusiraamu atuule n'Omukristo balye enkoko. Omulaalo n'Omunubbi bajje Mmengo. Nubian Lee bakuzaala eyo oli muki oli Munubbi. Omunubbi ajje Mmengo yeegazaanyi. Obumu ezo ze Ssemasonga 5 zembasaba mukwate butiribiri. Era mumalirire okuzirwanirira abantu bajja kubaagala nga mukikoze. Era Ssemasonga 5 ezo ze zijjayo amakulu g'ekigambo ebyaffe. Era munnabyabufuzi anaazitambulirako mu bwesimbu y'anaawangula omutima gwa Buganda. Ndaba abali mu NUP abasinga muli bavubuka. Era kirungi okwettanira obukulembeze. Naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga. Kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5 ow'emyaka 6 alina ebintu bingi byalabye ggwe by'otanaba kulaba. Weeweeyo okubiyiga. Kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi. Ekyokulabirako abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme. Naye okyogera otya?
Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabiranga nti nakabagamba nga muzze wano. Era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Oyina emyaka 25 oyogedde ekigambo ekitajja. Myaka 45 awo oba obedde otuuse okutwala ebintu nga bakijjayo bweppala ng'oguluba nakyo. Omuntu bw'akola ensobi gimugambe naye tomuvuma kufaanana zzike. Kimugambe nga tomuvumye kufaanana zzike. Osobola okwogera ensobi y'omuntu nga toyogedde ku nnyina, nga toyogedde ku mukyala we oba omwana we. Kati nga nze abasinga obukulu mu abatombi bawadde. Mwe munaamanya oba mubitwala oba temubitwala. Ate mujjukire oli bwakuwaga nga weetwala ku mutimbagano. Enkya ajja kugamba naye naawe wasussaako. Anti Omuganda agamba nti akusigula mu malinnya bw'oga akuyita kadduwa nnema. Mukonyanze Oluganda obadde olumanyi, engero obadde ozimanyi. Antunuulidde ate olugero alinga ataluwuliraga. Eggomba timumanyi ngero. Twagala abavubuka bano tulage okuva buto nti babuvunaanyizibwa. Kijja kutuyamba ng'eggwanga kubanga tukyabalinamu essuubi ddene nnyo. Kammalirize naye nno naamaliriza. Naye kankoowole gavumenti okulaba nti tuba n'akalembe. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi, ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalabe abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abatuba nnyo nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo, masasi, miggo, biki. Ate tubeera nabo. Kaati gw'okubye emiggo oyagala alagewa. Anaagenda kubeera Sudaani oba Somalia. Ate kizibu okuba abantu obukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya. Nsaba abakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira. Ffenna tugoberere amateeka. Kanjogereyo ku Luzungu waliwo DJ Walewale. Olungereza lutonotono waliwo wano bangi bano abaagala Olungereza wuuyo Katumba. Batwale ku leediyo zaabwe saagala bandowooleze bye nayogedde. Bagende bakyusakyusa ebintu ne babikola kifuula nnenge mbamanya abo. I remind every politician about Buganda's aspirational pillars. The 5 aspirational pillars summarize the kingdom's aspirations: legal, political, social and economic and cultural within a united Uganda. These aspirational pillars aren't within the current political dispensation. They are not about the current political dispensation. They are intended to protect the integrity of this 900-year kingdom. A politician who respects our kingdom and our heritage, a politician who respects the wish of the people of Buganda to be governed under a federal system of government, a politician who respects our land rights and claims, a politician who is interested in the economic and social well-being of our people, a politician who endeavors to keep us united, is the kind of leader we would like to do business with. The youth and their men in NUP should participate in the political processes of the country. The youth should vie for leadership. However, young people should be open to learning the intricacies of leadership, especially with regard to the relations they build with the different stakeholders. The internet
Social media should only be used to enhance our opportunities, but not to character assassinate those we may not disagree with. You should remember that the internet neither lies nor forgets. So aspiring young leaders should be mindful of how they use the internet. I urge government to ensure peaceful elections without bullets, tear gas, or canes. Violence breeds violence, and it can create a wave that engulfs everyone. And there should be strict observance of and adherence to the law. Mwami Katumba nawe nkumaze. Okubaaniriza wano mu luggya lwa Bulange. Temutyanga kujja. Mujje. Tunyumye, tuwangana amagezi. Mutuwa amagezi naffe tubawa amagezi. Bwe mubanga muyina bye muwuliddeeyo Sserunjojo ow'eddembe ng'ojumbuulira. Wajjanga n'onkyalira kati sikyakulaba. Yajjanga n'andabako naye kati sikyamulaba. Hakimu oyo Hakimu akulidde wano mu Bulange. Bano ba Blasio Zambali bonna mulya mnyama oyo mukulu munnange omanyi ab'obutiko bawa mutabani wange omwana. Kale mujjanga wano ne tuli ebintu ne tunyumya ne tubeera basseruganda. Bw'owulira ekitakujjidde bulungi tukyogere ne tukyogere bulungi. Tukinyumyeko tukisalira amagezi kamba buulire Uganda eno. Si nnene nnyo naye ffenna tujaamu. Awo nno okuwaalirira okuyitiridde tukwewale tukolagane tubenga abaana ab'endoomu nga tujjukira nti Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Temukawuliddeko ke mbaagalizza. Ka Buganda n'oluyimba lw'eggwanga. Katonda omulungi ow'ekisa, otubere Mukama, otuwundukuleko emikisa gyera, baffe omukuumenga. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyapa.